Abasinga bungi mwenna mwalabye opinion poll eyo eya New Vision gye yafulumiza mu lupapula lwayo olw'amawulire. Mwenna mwagirabye ne munyiiga nganze bwe nagirabye ne nyiiga. Ne bwe namaze okunyiiga ne ndowoozamu ne ngamba olowooza opinion poll eno gye bafulumiza mu kaseera kano bale tebaagala babadde tebaagala tebatagetinga nti abantu banyiige ng'era ggwe bw'onyiize bwe wagirabye n'onyiiga nange bwe nagirabye ne nnyiiga olowooza ekyo si kye babadde batagetinga. Era n'owulira nga wennyikidde omutima n'owulira nga oweddemu n'amaanyi olowooza ekyo si kye babadde baagala ofiiringe. Abasajja bano bwe batyo dictator bwakozesa media okuspreadinga obulimba. Bwatyo bwakozesa media nedda ku side ye netandika okuspreadinga obulimba ng'epromotinga ye n'ebikolwa bye. Nga tonnakola opinion poll eno, Doni Wanyama yandibadde avaayo ne yeebuuza last election Museveni yafuna percentage ki? Nti yafuna 57% gye baamuwa era kale kangambe gye yeewa. Museveni akalulu akawedde yeewa 57%. Oba okitegeera. Kakati okuva omwaka akalulu akawedde 2024 paka kati gwe tuli mu mwaka guno 2025. Bintu ki Museveni ebyo byakoze nga byeyongedde okumwagaza bannayuganda okusinga bwe mwagala 2021. Okutta abantu, okuwamba abantu, okunyagako abantu ebyabwe, amalwaliro bazimbye kati gatemagana nti kye kimwagaziza bannayuganda. Gwe sooka otulaawo weebuuzeemu. Olowooza lwaki abasajja bano bakoze opinion poll eno nga tetunnaba nagenda mu campaign bo kukompeyalinga. Era bwe babadde bakola opinion poll eno baabuuzizzaani investigation baazikoledde ku ki kubanga tetunnayingira campaign batuule babalirire bagambe okusinziira ku campaign turn up kati opinion poll ziri bwe ziti. Era Museveni bw'aba yafuna percentage 5.7 oba nga yeewa percentage 5.7 2021 kaakati ssaawa zino 2025 biki byakoledde mu myaka gino esatu ebimuwongeddeko percent okuweza 71% oba 73 ze bali mu wakati mu New Vision. Biki byakoze? Bannayuganda bamweyongedde omwagala lwakuba awambye nnyo abantu n'abateeka mu basement ne mu makomera n'abatulugunya. Bannayuganda beeyongedde omwagala lwakuba nti enguudo azikoze zonna aziyooyoose kati y'ensonga lwaki bazzeemu omwagala buto. Bannayuganda beeyongedde omwagala nti enguze eweddewo nga tulaba ne baamawanda babakwata bannamuju babakwata ne bamalayo wiiki emu ne babata ne babba amabaati. Ng'ate awolereza babbi. Awo bannayuganda bwe bavudde omwagala nti kati bamwagadde nnyo ku bintu byabakoledde mu myaka gineena. Alyoka aweze percentage 7.3 ze bali mu muwa. That's how dictators use media. Okuba nafuya n'okubalaga nti mwe bye mulwana you are doing nothing tebiina makulu. N'okubalaga nti mwe newe munaalwana mutya era ye asigala akola ki? Asigala awo okukozesa media okubalaga nti newe munaalwana ne bye mulwana byonna asigala awangula. Era media ye tool emu dictator gy'akozesa omukuumira mu buyinza by fooling people. Omuntu yenna bw'alaba opinion poll eno aggwamu amaanyi. Ne bw'aba abadde agenda kuno n'agamba nze ne bwe sironda olwedde omusajja yabbadde akalulu. Oba okitegeera olwedde agenda kwerayiza naye mujjukire tuli mu promotinga protest vote. Tetugendayo oba tetuli mu kalulu nti Doni Wanyama atuwe percentage ze twagala oba ze tulina. Tetugendayo nti oba byabakama atulangirire. Okitegeera akalulu ke tugendamu tetugendayo nti batuwe percentage etugwanidde era gye tufunye wabula tugenda mu kalulu ako ng'olwedde tukimanyi nti Museveni ne percentage zagenda okwewa yazeewadda tukagenda mu lwakwe waffe bannansi buwanguzi bwaffe. Akalulu y'ensonga lwaki tukayita protest vote. Akalulu k'okulaga obutali bumativu bwaffe olwa Museveni okututulugunya, olwa Museveni okuwamba abantu, olwa Museveni okutta abantu, olwa Museveni okubba amataka g'abantu, olw'enguzi esuuse mu gavumenti ya Museveni. Oba okitegeera, not even corruption, it is robbery. It is robbery, obwo bunyaguluzi. Oba okitegeera.
kati ye Museveni ayagala kumalamu maanyi ng'akuleetera such kind of simanya polls bikyeri ebyekisirusiru ne bateekako n'Ebesigye ali mu kkomera gwe batalina nasuubi nti agenda kujja kwesimbawo bo baategedde batya nti Besigye agenda kujja kwesimbawo naye balyoke bamukolere opinion poll era ne bakulaga nti Jimakena w'amaanyi nnyo is 2.4 Besigye is 2.2 w'amaanyi nnyo okusinga Besigye. These are stupid simanya opinion polls bo bajjewo okugerageranya opinion polls buno era akalulu baakabaliridde batya nga tunaana agenda mu campaign kye bagamba ku bubbi obuliwo ku butemu obuliwo ku bunyagulizi bw'ensimbi y'omusawo oliwo ku infrastructure enfu ku buyaayo obunyaguluzi kwegamba ne impunity egenda mu maaso mu ggwanga yeereetedde Museveni okwagalwa okuva ku 57% ze yafuna mu 2021 okumuteeka ku 73% right now. Oba kitegeera, that's how they use media okuzanyira ku bwongo n'okulowooza nti gwe kyoliko kituufu nekyolaba kikyamu. That is manipulation of your minds. Okitegeera, era bwe walabye Paul eno n'onyiiga n'owulira nga n'amaanyi gakuwedde ekyo kyennyini kye wafiirinze kye babadde baagala ofiiringe ng'omaze okulaba Paul eno gwema amaanyi nti n'okusituka ogenda okulonda ogaana okugenda okulonda bafune we babbira akalulu bwe kaba kangi tekabbibwa kabalema. Okitegeera, kyovula bonna bakola bino. Oba okitegeera ekintu ekyo abantu abawooza nti kati Museveni yeeyongedde n'amaanyi be baline mu kukyawa kala yaabwe eya yero bali mu gikyawa bali mu gitransforming nga bagizza mu red eya NUP mu kaseera kano. Kaakati omuntu atakusinga amaanyi ng'omukubisa emirundi 3 ku 4 lwaki oba weekukuutiriza ku yo oteekawo ebintu ebimufaanaganya. Kaakati nabo baleese t-shirt zaabwe nga ziriko ekifaananyi kya Museveni nga za red ngera zigamba say no to protest vote. Omuntu gwomanyi nti olina obuwagizi omusinga obuwagizi era omukubisaamu emirundi 4 ku 5 lwaki oba obbinsana naye n'otuuka n'okuyingira mu kkala ze mukozesa amagezi tugenda mu protest vote tetugenda we byabaka matulangirira oba Doni Wanyamatuwa opinion polls ezitujaamu oba entuufu okitegeera ebyo bye balina okukola to manipulate your mind okumalamu amaanyi n'okukunafuya okulaga nti gwe kyoliko you are just wasting time. Oba okitegeera. Yes.